bwe twabagamba nti tujja kugenda tukyalira abantu b'enjawulo. Programu eno yo egenda kuba mu Luganda. Njagala obajjukiza nti mulaba Sisters Empowerment Show nga programu eno yakolebwa okusobola okuyamba abavubuka okukola oba kubiriza okukola n'amaanyi gaabwe obutalowooza ku mirimu gya ofiisi gyokka era n'okulaba nti nno muyiga okuva ku bavubuka bannammwe okutandika okwetandikirawo ebyammwe bye mukola. So bulijjo nga bwe tubagamba nze ne Lilian olwaleero ndi nzekka Daisy yagenda okubanjulira programu eno. Era programu eno olwaleero tugikoledde ku kyalo kye bayita Namayumba e Malangaata nga kisangibwa mu Wakiso District. Abalungi abatulaba njabasaba mu subscribing, mu liking, mu following, mu sharing video eno etuuke ku buli muvubuka ali eyo. Ate olunaku olwaleero njagala okubaaniriza eri omuvubuka omukozi bulijjo bwe tubagambako nti mulina okukola ng'omuvubuka oyo alina emirimu gye yeenyigiddemu egy'enjawulo. Egimu ku gyo mulimu okulima, okusomesa n'ebintu ebirala nga bwagenda okubibagamba. Era munneeyungeko abatulaba eyo baagala okumanya amannya go. Erinnya eryange nze Sendagire Jona. Ndi mutuuze ku kyalo kuno. Kyalo ki ekyo? Ekyalo kino bakiyita Malangaata. Ekyalo Malangaata kisangibwa Namayumba mu sub-county Namayumba mu district tuli mu ya Wakiso. Okay. Kati yena olwaleero tukukyalidde nga twagala okugezaako okulaga abavubuka be tubadde tubagamba nti balina okukola ennyo, balina okwekolerera, balina okukozesa emikono gyabwe. Era y'ensonga lwaki tukusanze wano ne twagala oyogere eri abavubuka ng'obalaga ki ky'okola nabo kye basobola okukola. Kati tuyitiremu mu bumpimpi okusoma ku kwali kutya oba kuli kutya? Okusoma kwange ekituufu nasomako nyinza ogamba saasoma nnyo kugenda la kuba siri professor ate sirina PhD naye nga nasoma primary yange nasomera ku ssomero lye bayita Gazalite SDA Church. Ngalisangibwa nyini liri Malangaata bayita Gazalite Primary School. Era nga liri mu kitundu kino. Nyini liri mu kitundu kino eno. Nasomera kuva baby paka P2. Bwe maliza P2 nevaawo nengera nesomera ku ssomero eriri e Busonjo liyitibwa New Quality Primary School. Nasomera paka P7. Bwe nvaayo mu P7 senior 1 paka senior 4 nengenda ku ssomero eriyitibwa Light College Katikamu. Bwe nva ku Light College Katikamu nengenda ku St. Edward's College Galamba. Eyo nasomerayo senior 6 yange aje namalya senior 6. So bwe namaliza senior 6 neneeyongerayo nenga nekola course. Weyongerayo wa? Neneeyongerayo nekola course. Ogenda mu ttendekero ki? Ttendekero lya Buganda Royal Institute. Kake Kamengo. Eyo nga wakuguka mu ki? Nekuguka mu byokkanika emmotoka. Okay. So oli mukugu mu byokkanika emmotoka. Abalungi abatulaba eyo twagala okubalaga nti buli omu alina kye yakugukamu naye ng'oggyeko obukugu bwe yafuna mu ssomero alinayo bye yakola. Kakati nno tetugenda kulaga bukugu bwa mmotoka bwe yayiga naye twagala okulaga ebintu ebirala Jona byasobodde okukola ng'oggyeko okukanika kwe yasomerera. Jona, kati tunagenda mu maaso twagala otubuulire ku bazadde bo obuzaale bwo buli butya? Okay, bwe njogera ku ky'obuzaale bwange nzaalibwa mu 1995 nga lumu omwezi ogwokubiri. Mu buzaale bwange nzaalibwa omukyala Jane Sekajja n'omwami omugenzi kati Sekajja Esau. Abo nga bali batuula ku mutala ki oba maama ng'atuula ku mutala ki? Maama ne taata baali batuuze ku kyalo kuno kwennyini kwe tuli. Okuggyako nti daddy ye mu mwaka gwa 2008 yatuva ku maaso. Mu kiseera ekyo walina emyaka emeka? 2008 nali mu senior 1 nga nina emyaka gyali 13. Kati tuyitiremu awo mu bwangu okusoma kwali kwangu kwali kuzibu kubanga twagala abantu abatulaba eyo abavubuka bafunemu ekyokuyiga mu mbeera gye wayitamu okutuuka kati bw'oli. Bassebo ne bannyabo abagenda okulaba vidiyo eno ekituufu mu bulamu tuyita mu bizibu bingi. Daddy bwafa mu 2008 kwali kusoomooza eri famire yaffe era twasomoozebwa nnyo
ekisooka daddy yali musomesa nga headmaster. Daddy bwafa ye yali ayimiriddeko financial income yonna eyimirizaawo ewaka yali eva mu ye. Mami yali takola ebiseera ebyo nga daddy yakola nga sente zonna zino ezirabiri awaka nezitutwala ku ssomero byonna byonna byali bya daddy. So daddy bwafa ekituufu embeera tyali nnungi kubanga twatuuka ekiseera nga tulabanga future yaffe yonna yonna eweddeyo nga tulaba nga tulina opportunity ndala yonna yonna yakuddayo kusoma nga tumanyi nawaka agenda kubeerawo watya. Ekituufu ebiseera ebyo nali muto naye ate ebintu ebimu nali mbiraba era nali ntandise okubitegera kuba mwana wa senior 1 aba atandise okumanya sente waka zivaawa kituufu kubanga era kinzira ne pocket money bwebanga gwogenda nayo 15 kuba ffe twagenda nayo 15 ku Light College ogenda nayo 15 oba akwadde ebikozesebwa ebisinga n'oluka ku ssomero ebikozesebwa ebirala tamu we bayetandika ebiseera singa abaana be baba bawadde ebikozesebwa bingi bakozesa ekitolo kya sabbuuni taddamu kikozesa kati bwakisuula gwe ng'okironda ng'okitereka. So yembeera gye twakuliramu. Embeera eyo teyali nnyangu kubanga kyenyiza okubuteerabira mu byonna nti bwe maliriza senior 4 Katonda yatuyamba ne tugenda nga tuyita mu we toiled gamba twafa okulaba nga tulwana n'okusoma banga twamala senior 4 bwe tumaliza senior 4 nze nganze bemaliza senior 4 muto wange azirako yali mu senior 3 yani amanya yena Kanja Betty. So nga ate twalina last born waffe ebiseera ebyo yali ali mu kibiina kyali kya mukaaga ng'ali ku New Quality ffe nga tuligenze kati nze ndi ku Light College ne sisa wange bemaliza senior 4 ekituufu ate embeera ye yali nzibu nnyo kuba tewaliwo ssente. Era taamu esooka nga maze okukola senior 4 yange nga ngeze mu senior 5 saagisoma abasinga ku kyalo balowooza nti natula butuuzi kubanga nabagamba nga nti saagala genda mu eyo taamu naye ekituufu tekyalino nali saagala genda nali njagala ogenda wabula sente tezaaliwo. So oluusi Katonda atukolera ebintu ebimu bye tubadde tumanyi naye Katonda atuyamba neefuna omukisa neefuna omwami n'atukwatako n'atwala ku St. Edward's College Galamba ku basary. Omwami we bamuyitaani? Omwami yali mukyala yatuconnectinga ku Father Sebukoola. Father Sebukoola yatutwalayo. So bwatutwala ne tutandikire n'ensomero eyo ne maliza senior 6. Naye nga funds zonna ebisinga byonna nga biri ku maama. Okay. Kakati watugambye dda nti bwe wamala senior 6 n'ogenda ku Buganda Royal College n'okuguka mu by'okukanika. I think gye bayita mechanical engineering, yeah? Kakati by'obadde okola oba kiki ky'okola kale bwe wamala okusoma university? Okay, bwe namala okusomako ne maliza course eyo nevaayo kubanga nagenda mu garage netuka mu garage nga waliwo competition nnene nnyo. Competition netugesera nga wosula osasulawo emmere gwogyesasulia naye nga so sente gyokolera nga tosobola zifuna ezigenda okuyimirizaawo. So natukesera nendaba nga ndi strained nnyo nga byendimu nebyekola nga ndate bigenda kunyimirizaawo. So wenafuna ekirowoozo nekomawo ewaka netuula newaamu obudde nengamba kati kiki engenda okuzzaako. So kolindeko kyogamba wava mu kibuga n'okomawo mu kyalo? Nakomawo mu kyalo lwa nsonga nalaba nga embeera enyigiriza nga si asobola kweyimirizaawo mu kibuga. So nengamba ekyo kubanga abavubuka ebiseera ebisinga bava mu kyalo n'atunda ebibanja n'adduka mu kibuga ate gwe otugamba wava mu kibuga n'odda mu kyalo. Genda mu maaso. Mpozi kesita kugambyeko bwe nali nsoma ku institute waliwo enatuuka nga siri tetulina sente waka nga wakati waliwo sente kati waliwo sente zigenda kunnyamba kweyongerayo kusoma semester emu. Kati kye nakola nakomawo era mu kyalo neetema emiti netema amanda ago enagooca sente ezavaamu. Emiti wagijjawa? Emiti nagitema mu kibanja tatali yalikako ku kibanja nga mulimu emiti tetwatunda kibanja. So ekibanja kineeno kwe natema emiti nenjokyamu amanda sente ze nakuŋŋaanyamu nenzitwala ne tusasula eri ku ssomero.
kati bwe ntuuka mu mbeera eno ng'enyigiriza natuuka essaawa nga ndaasi asobola kubeera mu kibuga ng'ekibuga kinnemye neekomawo ewaka neweegoba mu kibuga neegoba mu kibuga wadde abantu bagamba sijja kuva Kampala agaanye bwe wavaayo mu Kampala navaayo baa natuuka ng'embeera ekalubye kati bwe nvaayo neekomawo neefuna ekirowoozo neŋŋamba lwaki sigenda mu busomesa kubanga obusomesa ffe ewaka gulinganga mulimu gwa waka abasinga bonna bonna babadde basomesa batata bange naffe n'abasinga tuyitidde mu busomesa so neŋŋenda neesoma nenyingira obusomesa mu busomesa bwe mbuyingiramu mbadde naakola emyaka giri 3 mu myaka 3 gino eno soko tuzeeko emabega wayingira wa mu busomesa wajja obadde osomesa abatuuliza baagala okumanya wajja wayingira mu busomesa okay bwe nagenda nensoma obusomesa nefuna essomero St. Daniela Education Services nerindeeta nensaba ne bampa omulimu bwe nasaba ne bampa omulimu ku St. Daniela essomero eryo lisangibwa Malanga ku kyalo Malangaata lisangibwa mu sub-county y'Omunnamayumba era liri mu Wakiso district kati ku ssomero lino eno soko linde essomero eryo lisomesa baana kika ki essomero lino lya primary lisomesa primary lina naye nursery section essomero lino lisomesa abaana okuva ku baby class paka ku baana aba P7 okay kati St. Daniel ojjawo osaba bakuwa omulimu nsaba bampa omulimu ku St. Daniel bampa omulimu nkolagana nabo era ne kaakati gye nkyakolera wadde nti kati ku saa ino tuli mu lockdown tuli mu covid amasomero baagaggala so kati baagaggala neeva mu kusomesa nenzira mu by'okulima kati nga tetunaba kale kuvaayo eyo mbadde njagala otubuulire ku St. Daniel biki bye wali specializingamu wali osomesa ki bitone ki ebirala by'oyina abawuliriza byoyagala okusharinga nabo bategeere nti no Jona gwe boogera naye ali gifted okay ekituufu osomesa subject ki okusomesa subject eya SST Jona ye class teacher ow'ekibiina ekyokuna ku ssomero eryo Jona abamu abagenda okulaba video eno n'abamumanyiiko baali bamumanyi ng'omuntu oyali omusirise omuntu ayinza okuba nga nali musirise busirisi saali waki ekyo naye nga nali musirise naye Jona ye muntu ku ssaawa eno ayina ebintu ebyenjawulo byakola kati ku ssomero eri gyendi mpandiika ebitontome tulina speech days ezo bwesyo mpandiika ebitontome kwegamba drama mwendi nnyo mu drama okwogera ku mikolo ng'egyo era batuwuliriza bannange bw'oba oli eyo ng'oyagala okufuna ekitontome oba oli wa ssomero oba ekintu kyonna naye ng'oyagala okufuna ekitontome ono Jona amanyi okuyiiya ebitontome ebyo ate ne bivaayo bulungi kubanga baŋŋamba waliwo ekitontome kye wasomesa abaana abo ne bagenda ne bakipresentinga ewa Kabaka ng'akyadde kugombolola kituufu kitontome ekyo nakiwandiika nekitendeka abaana ne bakireeta ne bakipresentingira Kabaka lwe yali azze e Namayumba oluusi abavubuka tulina ekintu kimu kwenyooma oyinza okwenyooma mu kintu kyolaba ng'osobola n'otakikola so nga ate bw'okikola ofuna bangi abakuwabula nze nali simanyi nti nonsobola naye olunaku lumu bwe naye n'emikwano gyange ne basomesa bannange kuba basomesa bannange twafuka ba mikwano nga tuli ku ssomero tuweereza nimbaga naye muli ndaba nga nsobola okuwandiika ekitontome lwaki ebitontome bino eno tweta abantu bakugwa abaana ne babituwandika ate era omusomesa tukusuubira okuba nga osobola okukola ekintu ekyo so bwe nali nabo ne bakyalenge naye tosobola kati mu mbeera eyo nempandiika ekitontome kyange ekyasooka nakiwandika na mu Luzungu ekitontome ekyo kijjukira nti kyali kikwatagana na ku butonde oba environment mwe nandikira ku environment ebitwetoolodde bulungi obuli mu environment etuyamba ki bwe tubeera ne green atwetoolodde atuyamba ki eri ffe obulamu bwaffe n'amaaso gaffe so bwe nandika ekitontome ekyo kugamba bwe bandaga amaanyi mangi bandaga nti bampagira ate nabo ne bakyagala aba ne bakipresentinga ku speech day abazadde nabo ne bakyagala so nekimpa guts oba amaanyi ageeyongera okuwandiika abatuwuliriza nange ekitontome ekyo nakiwulira era nekitusanyusa nnyo era bwe munaba mukyagala tujja kukibasharingirako link ku video eno okay so ku ssomero ndi bwentyo mpeereza mu MDD njogera ku mikolo
sonda ate kwogera ku mikolo okwo briefly nga tetunabagenda mu kino ekyatuleese kubanga kano kayinza okuba keekakisa koofunye okweyogerako gye nvuddewo ne byokola kati emikolo egyo oyogera otya abantu bakufuna batya emikolo kati ku ssaawa eno badde sinnakola abo flyers na bintu birala bisobola kwetunda bulungi naye nga at mu community mwendi best oba mwembeera mwabasinga bandabyeko omukolo gwe nasookera ddala gwali gwa speech day omukolo guno omanyi bw'oba okolera oba yali yakoose Daniela bw'oba oweerereza mu bantu abo mwe bakuzaala ebiseera singa baba bakunyooma bagamba oyo omutabani waago tasobola kukola kino tasobola kukola kino omuzira taba muzira gye bamuzaala naye omukolo guno gwannyamba ogwasooka kuba gwampa exposure eri abantu nange okwekkiririzaamu speech day bwe tugimaliriza ekyasinga okunsanyusa nti bwe twamala omukolo abazadde basanyukira nnyo era bwe basanyuka ba directors ne basanyuka mu kusanyuka ne bampa ekirabo kino na feeling nti nno kyekirabo kinasobola okufuna nga kifunye ku talent yange so okuva n'olwo ne neeyongera ogenda nga performinga speech day ekyenjawulo kye nagifunamu nti mu buweereza bwe nakola ate nafuna omukisa okuweereza ku mukolo ogumu ogwali ogw'embaga bampita ku mukolo ogwo ne bampitanga katumwa era nago neepeezanga katumwa so naweezanga katumwa era abantu ne basanyuka neefuna n'okuseera ne bampita ku mukolo omulala nga katumwa so kyandaga nti nno nina talent n'obusobozi era mu birubirwa byange ku saidi ya talent nduubirira okuba nga njagala kufuuka mwogezi wa ku mikolo egy'okwanjula kuba ndabikanga kyesitanagezaako emikolo emirala nzikiriza muno gyonna asobola ogyogererako gyonna asobola ogyogererako wabula ogw'okwanjula mpuliranga gwe mbulamu just experience n'aka training katwini nago ndabike nga asobola kati omuntu waba akwagala okumwogerera ku mikolo gino nga zi speech day oba gino emirala gyonna gy'oyogeddeko gye emikolo emitonotono oli akuza amazaalibwa akufuna atya abatulaba eyo bawe ennamba yo basobole okukontaktinga kati ku ssaawa eno kyensobola okukola mbasobola okuba ennamba yange ey'essimu gye nkozesa ennamba eya Airtel eri 0705 416474 eyo bw'ogikubako oba onfunye okwogera ku mikolo kati nga egya birthdays kwegambe speech days ng'ezo bwe bityo then kale tusuubira nti omwaka ogw'ojja gunagwerako ngenda kuba nkuguse mu kwogera ate ku mikolo egy'okwanjula katukusabire mukama akukwatireko kakati Yona abatuwuliriza n'abatulaba munansonyiwanza olumu muyita Yona naye ye Jona obadde otugambye nti mubadde awo mukyasomesa awo covid wakoze eki wayingiriddewo tubuulire okuva awo ki ekyakutuukako ku by'okukola ekituufu covid yasanga bakama bange babagala tulina ekibiina ky'omusanvu ku ssomero kati ansanga bakama bange bantumye nalina essomero gye nali ŋŋenze kusiika abasomesa bannange naye nga tugeze kukyalinga nga twagala tulaba abaana baffe engeri gye tubasobola okupafomingamu nga tugenda kubeerayo ne competitions kati competitions zaali za debates then ne quiz twetwaga abaana ffe bafuneko ku exposure kati bwe ntuukayo ngenda otuuka nga abanga babasomesa bannange nti bannaye owulidde ebibakugamba okwogera speech gye batuweereza nga mbabuuza ate ki ne baŋŋamba nti ekituufu president atugambe tuggalewo atuwadde ennaku 2 tuggalewo so ekintu ekyo ekyogera bwe nti omuntu asobola kumanya amakulu ki ge gaali gategeeza naye eri omusomesa eyali mu field ng'alya ku busomesa nga gwe mulimu gwakola okuva ku makya akeera ku makya naye mba nagenda nasomesa abaana n'avaayo n'akola ekiro ng'asomesa preps omulimu gwali guweddewo kitegeeza nti yali talinayo wadde ne ka saving ng'omanyi tino olinda za mwezi wali oddirayo ddala ku 0 ekituufu ekintu ekyo kyali kitegeeza kinene nnyo eri omusomesa yenna nga nange mwotwalidde naye nze ng'omuntu tewadduka kuva ate mu kyalo kuddayo mu kibuga gye wali ovudde aye nali sobola kudda mu kibuga kubanga ebiseera ebyo mu kibuga ate nayo tewaali safe emirimu gyabwe nabyo gyali giyimiridde so nga buli muntu ataddukira mu kyalo nze yali mu kyalo nasigala mu kyalo wabula
kati ku ssaawa eno otandika okulowooza ki ky'ogenda okukola ekigenda ovaamu ssente mu busente obutono bwe wali oyina kati ŋŋanze jona akantu obusente obutono bwe nali nina bwatyo bina kye busobola kunnyamba era mu kaseera ako bwe nkomayo waka neetula ne ntandika okulowooza ki kyenzizaako ekibuzo kyani mu mutwe what next mu kumala wiiki nga ndowooza kyenyiza okuzzaako ekisobola okunyimirizaawo nga nyingizaayo 1,200 mwe nalowooza okugenda okukuba amatafaali oba bulooka ekituufu abavubuka abasinga bwe bawulira ku muvubuka akuba bulooka bakitwala ng'omuntu eyalemererwa ensi eno oba eyalemererwa naye si bwe kiri lwaki walowooza ku kukuba bulooka mu bintu byonna ekindowoozesa okuba bulooka kuba nakimanya nti kati kino ekiseera nina kuteeka mu maanyi gange ate nga gyekiri nti no taata yali yatwekerako ku kibanja nga nsobola okutandikirako okufuna ettaka wesobola okuba bulooka nagutwala nga mukisa n'ekiba nti no bwe baba bagaddewo essomero kankumewe waka kuba bulooka era covid bw'atandika nze tutuuka mu mbeera nga batugalidde ewaka natandika kuba bulooka neetema ettaka bwetema ettaka lineeno abalungi abatulaba njagala bamanye nga tonnakuba bulooka olinayo ekirala kye wali okola ngoje omulimu tonnaba katukulowooza kukuba bulooka olinayo ekirala kye wali okola omulimu ogwali gumbeezaawo ekituufu kyo ng'oggyeko n'okusomesa mu busomesa nabeereranga ku ssomero nali natandika pulojekiti y'obutunda nga tandise okulima obutunda kaakati mbadde njagala tugende step by step tusooke twogere ku butunda kubanga abalungi abatulaba nga tuyimiridde mu butunda naye beebuuza lwaki tuyimiridde mu butunda kati ate bwe tunaava wano tujja kumala tubatwale ku projekiti ya bulooka gy'okola ki gyoyogerako tugiwe foundation bulungi nga balaba ki kyetwogerako ogambye nti wali watandika obutunda abalungi abatulaba eyo abamu baagala okulima obutunda abaana abato abantu abakulu kati twagala otuyitiremu mu process era otubuulire wano we tuli waliwo ki abatulaba basobole okutegeera lwaki tuli wano ekituufu abatulaba wano tuli mu nnimiro ya butunda ndowooza oli batulaba tuyimire ifo kimwayiza n'okugamba muno we tuli bayinza okuba bataddewo buteesi naye wano we tuli tebataddewo buteesi tuli mu nnimiro ya butunda buno bwe butunda bwe nnina kati ku ssaawa eno obuto obutunda buno eno ennimiro nagitandika nga 29 omwezi ogwokusatu twatuyingira covid omwaka guno eno twatuyingira covid nganze ensimba ennimiro eno emabegako nali nasimbako ku butunda bojja babalaga bobadde bugize bobadde bugweddewo gamba nga bugenze bweyalinga out kati kwe kutandikawo eno ennimiro bwe ngitandika mu covid ekituufu kyo natandika sente ensinga nali nsubira ezimu okubanga zigenda kuva muki zigenda kubanga ziva ku ssomero nali nsubira nti nno newobanga ngenze saba loan ngisaba naye nga nsubira ndibasobola kumpa saale loan wabula kati we bayimiriza ebyokusoma ne maati no kati ku ssaawa eno yakutoba nakuyiya amagezi malala okulanga so yimirizaawo ennimiro eno ekyo kinjogeza ku bulooka eri emabega kubanga bulooka ze nakukozesa okugyamu ssente ate eziyimirizaawo ki ennimiro eno oba ntegerese bulungi so kati ennimiro eno obutunda tufuna obutunda waliwo we batunda naye kati ate ffe tulina enkola gye tukozesaamu eriroko nti tukwata obutunda buno nga bwengedde n'obukuŋŋaana n'obukamula bulungi n'otabusqueezinga n'obwanika kati bw'obwanika ne bukala then n'oteeka kagadeni kanene okateekamu ebijimusa n'oteekamu bulrose mu bulrose mwogenda osimba obusigo tusimba busigo kati bw'obusimba n'obubikkako katini kuli kungulu kwateekako obutaka butono then n'obikkako n'oka encrosinga kubanga ebintu ebisobola kujja kutuukira mu nnimiro yo kati abatulaba abalungi ebintu ebyo jjona byatunnyonnyola tebiriiwo mu kaseera kano kubanga eyo stage yayitako naye agezaako tuyisaamu mu process gy'oyitamu okulima obutunda balanga abatulaba twagala obbasaba mu subscribing mu liking mu following
ate mu sharing ne video eno eri abavubuka n'abantu abalala abali eyo otubulidde ku nnimiro eyo entono gy'osooka okukola. Ennimiro eno entono ennimiro eno entono osigala ofukirira amazzi kati gy'okuma okufukirira amazzi butandika okumera nga buvaayo so bwe butandika okumera okuvaayo kitwala bbanga ki busobola okutwala wakati wa weeks 2 ku mwezi okusinziira ku ki ebiseera singa kisinziira ku ttaka then negana amazzi g'ofukirira kuba amazzi gano gayambako nnyo obutunda bunene okujaminati nga wabanga ettaka ligonda bulungi. Ettaka kika ki eryo ly'osimbamu oba obutunda mweka akalimiro ettaka lyonna oba ettaka linyuma nnyo nga likunkumuka nga waliwo ettaka nga eriddugavu wano wetuli woddi n'ettaka tosobola disimbako banamwe muli alirimu amayinja liri ebit dry ne wanyuma nnyo nga waliwo ettaka erya loam soil eriddugavu ettaka eriddugavu kati mwoteeka ebijimusa ebijimusa byenjogera siyogera ku bino eby'omudduuka naye osobola okukozesa ebijimusa nga obusa n'ogattamu obusa n'obutabula mu ttaka then kati obigatta mu ttaka n'ogenda ng'osimbamu naye tosimbamu ate nga bukyali bubisi toteekamu obusa obubisi babijja ate ku kwokya binene by'otaddemu so obusa buno bwetaaga nga buvunze bulungi nga buli kumpi nga wagaana okufaanagana ettaka kale ettaka obugundi bunene bujja kunyumirwa nnyo okusanga ettaka eddungi ng'ate liweweevu nga ligonda. Ebintu ebyo gwe ebyekolera oba okozesa bantu bikola? Ebintu bino nze mbyekolera mu nnimiro yange yasooka nabikolanga nga nzija n'embyesimbira oregulo ku makya n'ekeraasi nagenda kusomero neefukirira then n'oregulo emakumyo neefukirira era naye n'ennimiro kye kimu aye kati kinyambye etino ngeze ngeininga n'experience kati bw'osimba obugundi buneeno obutunda mu rose neeno n'ogenda ng'obufukirira butandika okuvaayo bwe buvaayo then mu bbanga ttono nnyo ogenda okwekanga nga omwezi gumu ogenda kutandika okusimbuliza kati kitegeeza nti nno olina ogenda obusimba wano nga bw'oteeka ne main garden ogenda obusimba. Kati tubulire ku ntegeka ya garden eno ennene kubanga wali tuyiseemu nursery bed tetugibalaze kubanga teriiwo mu kaseera kano naye kyendowooza nti abali eyo abatulaba bategedde bulungi ky'oba nnyonnyodde kati bw'ogamba okutegeka ennimiro y'obutunda tunnyonnyole kubanga tuli wano mu nnimiro osobola otunnyonnyola n'otugamba oteekawo kino oteekawo kiri abalabi abali eyo bakirabe. Okay, kati ennimiro nga bulijjo bw'obanga obadde olina kisambu nga waliwo nsiko oba ogenda kusooka kusaawawo bw'omala okusaawawo bulungi bino byosaaye ebisubi bijja kutuyambako gye bujja naye kati ebisubi osobola obiteeka ku sides ng'omaze okusaawawo n'obiteeka ku sides ne bakabalawo bulungi kati bakabalawo kigenda kutuyamba nti bwe tunaasima ekinnya ekinnya kino kyengenda okusimba kijja kuba kigazimu ekinnya kitya kyogamba owengenda okusimba kubanga kati bwe tuba tusimba tujja kusimba fuuti 6 osobola osimba fuuti 6 ku 8 distance okuva katunda okutuuka katunda tulage okuva kana akatunda paaku kali akatunda so okuva fuuti 6 oba 8 kati zino fuuti zinene ezibeera waneeno zituyamba nti ye distance akatunda kaffe gigagenda okutambula okugatta ku kanne waako waggulu kanagatta katya bwe kaba kajja kati wano waggulu olaba kano akawuzi soko tunnyonnyole kubanga bino byonna tonna bitubuulira bijja bitya bigasa ki bino emiti bino okugatta kati kamanyi kanve ku step tubadde tuli mu kukola ki mu kusima ebinnya bw'osima ekinnya kino eno kijja kuba kigazimu bw'onookisima ojja teekamukko ku bijimusa bw'oteekamu ebijimusa bwe naleeta ensigo yange ngenda giteekamu wakati ntandika ogifukirira bwe ntandika ogifukirira egenda kukwata mu nnaku nga 2 ejja kubeeranisa okulaga tejja kwiltinga oba tejja kukola nga kati bola akana akatunda kati kino eno ye wiliti okubanga okya kitandisa okwefunyafunya so kajja tandikirawo baa wali otaddewo ebijimusa kati n'okufukirira kuno eno kati era twongeramu n'ebijimusa ebiri artificial soko olindekaawo ebyo byemutaka simba wawa kati bw'onooba onoosimba obutunda obwo bw'oyogeddeko olina particular weather gy'olina okubusimbiramu oba gwe w'oyagalira okusimba w'osimba ebimera byonna
osobola bisimba ku mbeera yonna kisizira ku busobozi bwo Okay. kubanga ebimera byonna bisinga kwetaaga amazzi bw'obanga oli ready obifukirira osobola osimba mu musana naye bw'obanga obadde tolina sente nga tino sente weeziri ezigenda okusomba ago amazzi osobola okutandikira mu kiseera ky'enkuba n'osimbira mu biseera by'enkuba kati osimba mu biseera by'enkuba kitegeeza ogenda fukirira kitono ba already ettaka era lirimu amazzi kati kino ekirya kyange nakisima kyaddemu ebijimusa nsimbyewo akakolo kange akakolo kange bwe kasimba teekamu ebijimusa biri bye wagambye ebyobusa kati obusa bwonna butaddemu nteddemu n'ekikolo kyange kati ngenda teekamu ekijimusa ekiri artificial ngenda teekamu NPK ayamba ekimera kinene okukula nga kyamaanyi kikula nga kyamaanyi ate tekivaayo ku speed kati bwe kiteekamu bwe bukula ne butandika okulanda oba kale ne butuuka ku level nga katuuse nga wano bwe wati kaba kati katandise okuleeta butendrils oba buno obuntu bwe buti buno obuntu bukulaga nno kati katuuse okutandika okwekwata ku kintu kyonna kyonna okwambuka kati mweri ebbanga olina okuba nga otandise okusima wakati muneeno mu bikolo byo otandise okusimamu enkondo otandika okusimamu enkondo zineeno omala gasimba enkondo tomala gasimba akondo kubanga era enkondo zo bw'oba ozitegeeza ziri wakati wa kikolo kyaki kya Katonda kati wano wali baddewo akatunda wenyimiridde naaka wano kakola ki kajjamu ekirwadde ne tukasala ne tukajjawo so nga wano waliwo ne wali waliwo kati obugazi ki ebikondo byesuula bugazi ki ebikondo kyosooka nga tonnalowooza ku bugazi okiteekera ddala wakati wa Katonda n'akatunda kubanga bino mbiraba biri mu layini zijja zitya kati layini zino eno obutunda buno tubusimba mu layini nti okuva wali eri n'okutuuka wano eno tugenda kukola square nti wano waba waliwo 6 ne wano wagenda kubaawo 6 oba ntegese bulungi fuuti 6 ku 6 ne wali wagaliwo 6 kati wakati muno mu fuuti mwe tugenda okusimba enkondo zaffe tekitegeeza nno okuva ku kikolo kya Katonda okutuuka ku nkondo wajja kubaawo fuuti 3 bwe maana nakoze 6 wakati wali eri okuva Katonda paka Katonda so nga ate wasobola okubeera nga nakoze 8 nga kali wakati ku 4 ku fuuti 4 simanyi oba ategeekese bulungi awo kati enkondo zino bwe nasimba zeetaaga nga mpanvu ti bwe ziraba nga nyimpi tugenda kumaliriza nga ekitimba kimpi bwe najja okufuuyira nja kuba ate eddagala likomawo ku nze direct so kiba kyetaaga nga kiwanvu ku nsonga 2 kufuuyira ate ensonga endala kunogamu bikoola bino ebiba bigenda bikaze bwa bwe otegeeza akatunda kanene tokalaba mu kikoola n'ekimu kikoze eki kya yero kitegeeza bino byonna biri fresh ebyo ebikoola bibaki lwaki mu binogamu ebikoola ensonga esookera ddala lwaki tubinogamu kubeera nti nno biba tebikyalina mugaso ku Katonda kati ekiba tekikyalina mugaso n'okirekamu bw'onoofuuyira ogenda kukozesa eddagala lingi ku kintu ekitalina mugaso yensonga esooka ekyokubiri bireetera ebintu ebirala okubyekwekamu ebisobola ate okuleeta obuzibu kuki Katonda kaffe n'olwekyo ate Katonda kano bwe tukalekamu ebikola nga bingi kitegeeza layiti egenda katuukako n'olwekyo katugenda tubikola ki tubijjamu abalungi abatulaba mulaba Sisters Empowerment Show program olwaleero nga twakyaddeko ku kyalo Namayumba nga twakyazizza Jona ali mu butunda era atunnyonnyola process gy'oyitamu okulima obutunda ndaba ekitimba kino ekitimba kikola ki buno si bwe butimba bw'ebyennyanja kano akatimba kek'ebyennyanja obutimba buneeno ab'ebyennyanja bye babukozesa bo ebujjamu ebituli baba tebakyasobola bukozesa ate buba tebukyalina use ku mwalo kati naffe tugenda tubugulayo ne tubuleeta ffe buba butandika nte butandise tuweereza kasobola okuweereza emyaka nga3 bw'oba okataddeyo bulungi ne kabeerawo ne kakwata akatundako bulungi ekirungi ky'akatimba kano nti akatunda ekaka katambulyako waggulu bwe kati nga mukalaba wano tikalatula kali eri waggulu kayitamu ne kajja ne kalandira waggulu obutunda buno bwe buyitamu bwokka kati obutunda buno bwe buyitamu bwokka kitegeeza nti bugenda ojja kwanguyira okwidentifyinga ekizibu ekiri kukatundako kubanga oba okalaba so nga ate ne kakengedde kajja kuwanguwa okuva waneeno okugwa waki wansi so ekitimba kikola bulungi nnyo era kirabisa bulungi nnyo ennimiro yo so nga ate nawe kenyirinyini omulimi omanya yes kikwanguyira okulaba ennimiro yo bweyimiridde kati esobola kitukozesa ebitimba bino so nga ate still
ye method esinga okubeera ennungi kubanga edda abasooka baalinga bakozesa waya kati waya nga bwolaba waya eno waya bwobeera nga yokaekatula kagero tambula kitegeeza kati kena akatambudde wano wona okafiiriddwa kubanga gakutambulidde ku waya emu bweti aba ntegekise bulungi so kyensonga lwaki tukozesa ekitimba ne tukozesa eriya yonna nobeera nga ekibangirizi kino kyonna nga mukiraba ti kyonna osobola okikozesa akatunda kano nga kabaze bulungi osobola okwekanga nga buli kituli kyotunulamu kirimu akatunda kamu oba bubiri. Okay. Kati nga tonnaba tutwala katunda kubala bulungi eyo tuyitiremu mu bwangu omaze okusima ekinnya kyo otaddemu ensigo yo etandise okumera ereese bu tendrils nga bw'otugambye kati otandika ddi okutandika ate okubuteeka eno waggulu kati bwe katandika okuleeta bu tendrils kakulaga ati no kati kali ready okutandika okugoberera ekintu kyonna kati nga kano katukozese kano kati kaneeno wekatuukira wano bwe wati kaali katandise okuleeta bu tendrils wano wansi bwe wati kati ffe gye tukola kubanga mba maze osimba enkondo zange zino nga bwemba nyonyodde wali mu species metugera tuzisimba enkondo zino olaba nga nywevu kati wosiba zifaamu no tusibako waya zino tuzisibako lwansonga kwetunywereza akatimba kano ketusibyeko waggulu kanywerera kati ekuyege tukola ebintu bibiri ebikuyege ebisooka ebitwetoolodde byo tubitta ebiswa tubitta ebitwetoolodde n'ekirala bw'oba ogenda okuteekayo ikoona eno ogisiigako oil oyo abakaddiye abavudde mugondi mu motoka tasosola oba waaki oyo yena abasobola okukola obulungi kati oluusi abamu babyambaza n'obuveera kati akatunda kaneeno nga bw'okalaba tukasibako obuguwa buneeno oyinza obutakozesa kano kaguwa n'okozesa ekyayi lwakuba ati n'oluusi ebyayi bigira bwe kikala ate ne muyitamu abantu bamanyi obikutula kwegamba noyesanga okola ddabo waaki mungi kati kyetuva tukozesa bunene obugundi buno obugozi ko kaba kagumu bulungi kati okasibako wali wansi n'oketolozaako tekagenda kakalandirako akatunda kano bwe katuka wano waggulu kajja kutaawo kajja salawo oludda lwe kaagadde kasobola okuddayo nena gye kaagadde bwe katuukayo ne keekwata bwe kati ku bugundi ku kitimba ne katandika okwewanirira kana akagwa tukasalako oba tukasumula wali wansi bwe tukasumula kitegeeza nakatunda ko kayimiriddewo ku lwako nga bwe mulaba buno obulala kati ne buno obulala bwaliko buneeno bwaliko obugu obwo naye katuuka waggulu ne tujjako kakati akaguwa akatunda ne kasigala nga kayimiriddewo kokka kakatunda kasigalawo kokka bw'okaleka nga okasibye bwe kakula kaliko ekiseera nga kaagala okugejja naye nga kino ekitundu tekikakkiriza kuba wakasiba so ate ekyo kikukosa oluvannyuma oluusi kikisobola nokayitera okukala so kati tubusalako oba obujjako nagasala tukawaki waggulu nga tekannagejja bulungi. Kakati katwala bbanga ki okulanda okutuuka waggulu eno gye tulaba ne katandika okukwata ku kitimba kino ky'otugambye? Naye nga tonnatuuka ku bbanga likatuukirako waggulu kubanga obutunda buno tubusimba for commercial purposes oba okufunamu ssente. Akatunda bwe weetegeeza ati kano akatunda wano we tuli kino kimuli kyakatunda naye kati kano kaalwawo kaba katandise okusala akatunda katandikira okubalira ku eno level wano wansi wano kaba katandise okuleeta obumuli n'okubala era bwe weegendereza obulungi osobola okulaba tekuzine butunda obulala nga bwo buno obutunda buli wansiko eno wansi nga bwateekerako wansi kumpi nina ekijimusa kye nayogeddeko ekya NPK wanagala amaanyi gakawa gakayamba okwanguwa okuteekako obutunda nti mu mwezi nga gumu n'ekitundu ng'omaze okusimba ku myezi 3 buteekwa okuba nga butandise bumulisizza nga buleese ekimuli nti kagenda otutuuka wano waggulu ku kitimba kyo eno wansi oba otandise okunoga nti kyekirungi ekiri mu katunda nti oteekamu nnyo ng'otandika okugula enkondo zino okugula ebitimba okugula waya ne leba naye ate
ko katandika okuwanga kasika kayingira mu ttaka n'okawa emyezi 2-3 ne kateekako kale otuuka waggulu ngeno otandika okunoga nti eddagala ligenda okafuuyira n'okabeezaawo kati kitegeeza tigenda kuva mu ki mu nnimiro oba ntegeese bulungi kati oba okendeeza kati obala nti mu myezi 6 mu myezi 6 oba otandika okunoga oba otandikiriza okunoga obutunda obutonotono nti waneeno sitemu engeri gyeba nti no ziri 2 kubanga ku sitemu osobola okulegako 2 oba n'olekako 3 naye kati kisinziira bw'olegako ennyingi ennyo ate kalwawo okutuuka waggulu ate n'okubala okwaliwadde waggulu kaduse ku speed ne kayibali eri waggulu ate kaba kagenda kubali eno wansi kateeza kagenda mpola ate ogenda kufiirwa baje kaguma okudduka ku speed n'okatuka eri waggulu ku kitima ne kalanda n'okata n'okaleka agulko ne kalanda nga bekaagala nga bekamulisa ate oba ogenda kufunamu nnyo. Kati kyembuuza buno obutonda bwa bbanga ki buno kubanga sinzira ku kyonnyonnyodde omulabi ali eyo yeetaaga okumanya kati obutunda buno ne ku level kwe buli n'okubanga butandise okuteekako eno wansi bwa bbanga ki. So bwe nande njogera nga ataalika nabagambye nti wano we tuli buno obutunda twabusimba nga 29 omwezi ogwokusatu kati tubale okuva ku mwezi ogwokuna ogwokutaano paka leero tuli mu gwa mwenda gy'emyezi 5 tusuubira nti mu myezi 6 omwezi ogujja otandikiriza okunoganogako kati buno bwe buti kati kano kanaatira kabulako ebbanga tono nnyo kati nze nga omukugu bwe katulawo nti kuno katandise n'okusiwukirira n'okujjako olumyufumyufu sobola okukala nno kaagala okutandikiriza okukolaki okwengera so buno obutunda mu bbanga tono nnyo ogenda kuba butandise okwengera tono nnyo lwakuba nti nengeri gye tuli nno tuli mu biseera bya musana mu musana yensonga lwaki mubulaba nga mulimu obwefunyizzafunyizzaamukko waliwo kati nga olaba buneeno obwefunyizzamu kati guno omusana bwe gukayiseemu so ekuba bweneetonnya kajja kuddamu kagaininge kalabike bulungi nga tikalimu kefunyizaamu so obutunda buneeno mu myezi 6 otandika okujjamu sente ezisobola okukafuuyira n'okukalabira kubanga tukafuuyira luvannyuma lwa wiiki tukafuuyirako nimbasidini Vigamax ofuuyirako otekamu makozebu so ebintu bino byonna tubiteekamu kugoba biwuka na ndwadde kutangira ndwadde ez'enjawulo. Bulwadde ki obusinga okutawaanya obutunda buno era bubufuula butya omulabi ali eyo nga tamanyi butunda nganze bwakalaba n'amanya nti nno kati kano nga bwe bagamba nti oba ebitooke waliwo obulwadde obubijira obiraba endagala zifuuse zayero oba zitya okwengerera akatunda kano okuba mu kasimba ekirwadde ekisinga okukatawaanya ate nga kizibu kyakujjanjaba ekirwadde kya bakiyita kya kyerabira kiba kigenge ekigenge kifunye ekikoola kineeno ne kikafunya ne kikalemesa okukula nga keeyongerayo so ogenda okulaba nga tekeeyagala nga tekaleka bulungi ekigenge ebiseera ebisinga bwe kijja mu bulwadde oba mu butunda buneeno kyetukola tukasalawo obusazi bw'okasala n'okajjawo nga kabadde kakyali kato okasala n'okajjawo bw'okajjawo n'okijjawo kyonna kyonna ekikolo then kati osobola okuzaawo ekirala oba kati ekyo n'okijjawo n'okigirawo ddala n'ate bw'okireka ekigenge mu nnimiro kitegeeza kigenda saasaana mu nnimiro yo kati olina kukolawo otyawo weekajje kasika mbeera nga nkajjeewo konna akatunda naye kajja ne mu nnimiro yange ekyo ekirwadde maakigobe ate nja okumukiraba amangu oba osobola okitaakirizaako okozesa gondi nimbasidini n'ofuuyira nimbasidini n'obeera nga ofuuyira continuously kisobola okubeera nga ekigenge ekyo tekizze so ekigenge ekyo oluusi kijja lwakuba okufuuyira nandabirira oluusi naye ng'ate waliwo ekirwadde ekirala kimanyi okujja mu butunda buneeno nga bumaze okukula ebeera fangi eri kati wano bw'otunula ku kikolo kino olaba nga waliwo space nti wano tetubikkawo bisubi tetubikkawo lwa nsonga nti bw'obikkako ebisubi ne bituuka ku kikolo kyaffe ogenda kulaba nga amagongolo n'ebintu ebirala bijja byagala okubeera kumbi n'ekikolo bwe bigenda kulya ekikolo kino kivunde kikale kati atulekawo ka space ne tubikka eno ebbali nti nebinaaba eno ebbali nga tetuse ku kikolo kyaffe kigenda kuba kiramu kati eri fangi gye mbadde bagambye fangi eri
egenda ekaza kuneno bwe kuti nekukala nekufuka kwa yero kuno ku kikolo bwe kuti kati bwe kukala n'otakyanguyira kikalira ddala ne kiggwawo kati fange ewe tuba tugigoba mu nnimiro tukozesa copper fungi cure eddagala lyetufuuyizaawo ne wagenda nga wagira wakomawo wamera buto oba negumya paati eno ey'ebweru then ne wabeera nga munda kisigala nga ekikolo kyaffe kiramu. Abatulaba mukyalaba Sisters Empowerment Show era nga bwe nabagambye nti olwaleero tukyaddeko wano ku kyalo Namayumba nga tukyalidde Jona Sendagire omulimi w'obutunda. Jona, omanyize njagala nnyo okumanya product era ndaba kati obutunda buubu n'obutandisa okuteekako. Kituufu kwe buli. Otandika ddi okulaba nti kaakati nga tetunagenda eyo olina okukontinuwinga okufukirira oku-irrigating obutunda buno oba olina wootuuka n'okivaako then ne tutandika kati okunoga. Okay, obutunda busigala bwagala amazzi. Era y'ensonga lwaki mbukulaze buli negamu n'obutandisa okwefunya nga nkulaga nti kati bwetaaga amazzi. Ekituufu kyo tuba mu wiiki nga nnamba n'okusoba tetufunye enkuba kati bwetaaga amazzi. So bwetaaga bwe tuba tufunyeyo ekiro ekyenkuba mu bbanga etali lyawala lyo lisobola tukola kubanga okufukirira kuli too expensive. Kuzibu nti okusomba amazzi agagogenda ofukiriza ati bino ebikolo byonna kiri tiresome ate nga kitwala kiri too expensive. So oluusi kyetukola enkuba bw'etonnya kyokola obikkamu era kyesita kugambye eri obutunda buno bwe bukyali buto kweri level gye twalabye eri awo we buli bw'obusimbamu muno bwe muti tuli tusimbamu namo mu bwo kati kokakula nga namo osimbyemu. Okusimbamu ki? Kati ebimu ku bintu tusimba cover crops ebintu ebimera nga biranda ebyo kati nga cucumber akola bulungi ti bw'omusimba muneeno agenda abikka wansi wonna n'abikkiramu n'ekikolo kyo kati tewakala nti omusana gwali gutugenda ku kikolo nembeera nga mukalu omanga si mukalu nga wansi walimu ki amazzi kati wekakulya ne katuka waggulu cucumber oba wamufunamu dda ye mu myezi 3 bwotandisa okungula. Kitegeeza ati nno mu myezi 6 gy'otandika okungulyamu akatunda mu myezi 3 otandisa okungula cucumber laba ayimirizaawo akatunda nti mu period eddako ogenda kubeera n'ebintu ojjukira olimira mu kaspace keekamu tolina n'ekimu kyofiiriddwa ate ng'eddagala lyofuyiza obutunda terikosa cucumber wabula limuyamba omugimusa. Okay, kaakati Yona njagala otubuulire ddi kino ekitimba kisobola okuba nga kyonna kibunye ebikoola n'obutunda nga bwonna tubulaba buli wansi nga bwe tulaba kati. Era senga bakiba kisooka bamugenda komawo okukyala bwe mukomawo mu bbanga etali lyawala mujja kubusanga kuba asuya omwaka kati tunatukya mu December kiga kuba ekitimba kyonna nga kijjudde nga kyonna nga kibisse ebikoola nga bikibisse byonna bituukaganye nga kwegamba obutunda nga obeera eri n'otula eno bwoti olaba butunda bwokka. Kati obutunda buno obunoga paka ddi okoma ddi obunogamu? Ekituufu nga bagamba nti ekitooke kifa nsalira n'obutunda bufa nsalira. Obutunda osobola obunoga abamu busobola obafaako mu piriyodi y'omwaka omulala asobola obunogera emyaka 2 naye nga n'emyaka 3 oba obulabidde bulungi gisobola okuwera. So endabirira yo yembeerawo y'obutunda. Akatunda kaneeno tekakwetaagisa kumala lunaku nga tokayiseemu kubanga abanga mwana buli kaseera akaba keetaaga okutuukemu okalabire bw'okalage laavu bw'omala wiiki nga toyiseemu osanga nga buli kintu kyonna kikyuse. So nga atoyinza okuba nga olina obadde ofaayo biki naye nga totuuka kumanyira ddala ki ekiri mu nnimiro yange. So kaba kalungi lunaku n'okayitamuko n'omanya akali katya kubanga n'ekirala bwe kaba kakulaba kati nga kaduse ku level bweti kalandika okuleeta amatabi ago genda ogajjako naye kaba engeje kalino tukalina ebijusa bingi mu ttaka kaleeta amatabi kumbe buli kaseera kale ogenda olina okugenda ogajjako paka katuuka waggulu ku kitimba kati nga kaneeno oba okalaba kati eno wansi lino ttabi lino livaako n'erino ttabi lino nalyo olijjako n'erino ttabi. So gana amatabi gagenda galeeta ogajjako kasobola okula straight katuuke waggulu eno ku speed bwe katuuka waggulu eno oyo okakkiriza okwetaaya ne kakuba amatabi gaako nga bekakola ki bekaagala.
so kaba keetaaga bukaseera ng'okatuukamu. Ne kweno level wekatandika okwaliririra ku kitimba obeera okyafuuyira era okoma ddi okufuuyira? Akatunda togenda koma kufuuyira. Ogenda kafuuyira okuva ng'okasimbye kuba ne mu bedi okafuuyira. Oluvannyuma lwa wiiki okafuuyira. Okafuuyira mu gundi level zonna tokoma. Ate bwe katuuka kati kangeze nga butandise obutunda okugendako obanga onoga. Bw'obeera onoga kiba kirungi nnyo nga tonnafuuyira n'osooka n'onogako obutunda. Obuba bwengedde kubanga ate bugenda nawo okutwalira eddagala lyo. So ojja kujja onogeko obutunda obuliko babufulumya ennimiro ofuuyire ate buno obuba busigaddeko. Okufuuyira kunene kugoba ebintu bingi. Tosobola kusanga musota mu katunda lwakubeera ti n'ofuuyira. Togenda kusangamu waliwo buno bugundi obusaanyi nawo bujja buttiramu gamba ogenda kuttiramu ebintu bingi ebyali badde biri obutunda bwo. Nebubeera kati kangeze wano bw'otunulawo waliwo ennimiro saidi zeno. Ebisolo bisobola okuba eno bwe bayita obukerebwe bwagala nnyo obutunda naye nako tekajja kujja kubanga waliwo smell ewunya ey'eddagala. So ogenda kwesanga ng'ogobye ebintu bingi. Ennumba muno tezimbamu kuba nazo oba ofuuyira ozittiramu. So ogenda kwekanga nga akatunda ko kaba free. Obeera ku safe side nti wonna w'okwata ng'ofuuyiramu omanya ti wenkutte tewaliwo kigenda kukola ki kuntuusako bulabi. Kati Yona, abatulaba abali eyo abalaba Sisters Empowerment Show tusiiba tubagamba nti kolera w'oli tandika na katono. Era y'ensonga lwaki twazze oluvannyuma lw'okukuwulirako nti olima obutunda ate olina obugazi bw'obulimirako kubanga ffe abantu baffe abatulaba tubagamba bw'oba olina akataka katono k'oba okozesa. Kati twagala okutunnyonnyola omuntu wanaatandika okulima obutunda nga talina ssente nga ggwe bwe watandika. Alimira ku bugazi ki kubanga abavubuka abali eyo n'abantu abali eyo abatulaba bayinza okulowooza okulima obutunda weetaaga eka 2 n'otandika okukola ki okulima. Era buno obutunda bw'olima wano obulimira ku bugazi ki? Ekituufu ebiseera ebisinga okwagala okutunuulira ekinene si kwekola. Okukola tandika n'akatono k'oyina olyoka otuuke ate ku kinene ky'oluubirira. Bw'otunuulira kati eno ennimiro eringanga 5 ku 100 walinganga 5 waneeno wati mu bugazi ate mu buwanvu walinganga 12 oba 13 wewate. So ennimiro siteri kugonde kinene nnyo ate era sinene nnyo naye nga tuvudde ku bino eno ennimiro eno webanga emaze okubala obulungi buli wiiki okusinziira ku bikolo ebirimu bye tubalyako engeri gye tugenda mufunamu. Bw'oba olimye ebikolo wakati wa 5 ku 6. Kati muno muyinza okuba nga mu 5 mu 10 muyinza okubaamu ebikolo nga bimeka. Kati ennimiro gye tulimu ebikolo ebirimu biri wakati wa 10 ku 12. So ebikolo ebyo tusuubira nti bwe kaba kabaze bulungi osobola okugyamu ensawo 2 buli wiiki kubanga ensawo y'akatunda nga katunda kabaze bulungi nga kali ku maximum ogijja ku bikolo wakati wa 5 ku 6. Kati mani n'ebikolo 12 oba obala ensawo 2 buli wiiki. Yes, maximum. Ate buli ensawo y'ameka. Kati ensawo y'akatunda webanga eri ku kidibo bebeera 3 ennyo 3. Tegeeza ati no imani na kati kala atundu kange nga konnako nasobola okujja ensawo za 2 tegeeza buli wiiki ngenda kwata 6. So nga ate bwebeera nga omanyi okulinya n'enyana akadde mu 2. Olwo nga tebulabika. Yes, mu biseera nga tebulabikira ddala. Manyi obutunda buneeno bwewuunyisa mu biseera by'enkuba tebwengera kitono ate mu biseera by'omusana ne bwongerera ku speed kati bwe butunda. So wekaba nga akakukutwala 2 olaba no wiiki oba ogenda kukwata obukadde 2.40. So akwe katunda. Okay. Jukira ate gye twalandikidde na gavumenti wekaba kasituka bwe kati osobola okusimbamu ekintu kyonna ky'oba osimbyemu. So kati kana akatundu kokka bw'oba osimye obutunda obuteekamu n'otekamu ne cucumber wansi. Osooka n'olyeza cucumber ng'ate era wezimizaawo ennimiro n'omala n'ojja n'otuka ku kungula okwawamu
Okay. nga tukungula obutunda bwennyini. Abalungi abatulaba mulaba Sisters Empowerment Show. Nze omwanjuzi wammwe nze Daisy. Twakyalidde mwami Jona Sendagire ng'ali mu butunda era ng'abadde atuyitiramu engeri obutunda gye busimbibwa okutuuka w'otandika okukungula. Tubasaba mu likinge, mu sharinge, mu subscribinge. Video eno twagala etambule abalabi abatulaba eyo mufunemu ekyokuyiga. Abavubuka abali eyo mu kyalo nga COVID yakwata ng'olinayo akataka ko ne bwe kaba 2 osobola okuvaayo n'ojja n'otandika okulima obutunda. Yensonga lwaki tukuleetera abalima ku katundu akatono. Tetwayagala kusooka baleetera abalimi balimira ku kitundu ekinene mu big acres and acres. Osobola okwebuuza nti sente onoozijjawa. Yona, nina ebintu bibiri bye mbadde njagala okubuuza nga tetunnabakomekereza show yaffe eno. Obutunda buno mbulaba buli ku kkubo. Ababooda bayita, abayise bayita. Obukuuma otya abantu ne batabubba osobola okufunamu kubanga kati abantu bonna bwe baba bayita baba nabo bakubaza obaza obutunda bwo nga nabo abayise babaza. Okay, ekyo kituufu. Ekituufu ekimu ku bintu ebiremesa mu business ebeera security. Tosobola ndaba abantu bayitaawo. Sisobola gamba ati tewaliwo geeti oba kakomera. Sisobola gamba ati nno omuntu ayise ebiseera ebisinga business yonna ina mu kitundu. Omuntu alina kusooka kumanya ati ye nga ye w'omu kitundu emugasa etya. Ekintu nga kikugasa ng'olina engeri gy'ekisobola okugasaamu osobola okikuuma naawe nga nange kennyini kyo nga sinnakwata kikuuma. So business eno katono kaleka nga akatono naye ate abamu ku bakozi bekola nabo baana ba ku kitundu. So abaana b'oku kitundu bennyini abakolawo banjogera nabo nimanya nibaga ati bemukera kumakya ne mubba business kitegeeza nno omulimu gwo gugenda kukola ki kuggwawo. Kati security esooka y'abaana ate abakola ki abeetoolodde ab'okukitundu beekola nabo mu project eno. Ekirala abantu b'oku kitundu nabannyonnyola because this is a business omuntu agiteekamu sente ze ng'agisuubira okugifunamu nti bw'okira ku makya n'ojja mu business ate n'onnyonoonera ng'ogwezze n'onoga ekiro oba n'onoga weeyagalidde n'otwala kitegeeza zeekola loosi aye nga jjukira nateekamu oba oliawo olusimba ndinaana amabanja. N'olwekyo abantu bano twogera nabo abantu b'oku kitundu ne bamanya oluusi kyesandigaye naye nga oteekamu engeri ebatiisatiisa nti obagamba nti I'm going to involve the police nti bwe mba kusanze mu nnimiro yange nga osalimbiramu ozanyiramu oba ng'olimu mu kiseera ekitali kituufu then kati ogenda kuguba musango. So abantu ne babeeramu mu mbeera eyo tina gundi tokola ki togenda mu nnimiro ye wajja kubaawo obuzibu. So oluusi fii eyo n'okolagana n'abantu ate era situla b'oku kitundu nga b'okozesa bafuba okulaba nga ate bakuuma ekintu nga bakirabako ownership. Ate era mbulaba era wabusimba kumpi n'ewaka ndoza nakyo kikuyamba okubeera nga osuula enkesi era engeri gye kiri nno buli kumpi n'ewaka. Kati obeera kumpi n'ewaka oba olaba oba otunulayoko n'olaba obutunda buli butya waliwo ayiseemu naddala kati kuseera tebunayengera naye bawengedde buggwa wansi kati oli asobola okujja napikinga. So kyova olaba nti ndakugambye nti abantu bakendawo kaseera ng'okayitamu kuba neekuba kwengera osobola okunoga leero n'olaba nga buweddemu bwonna n'otuuka enkeera olw'eggulo n'otuukamu ate ng'olaamu ebuli obwengedde. So buli kaseera oba oyitamu naye engeri gy'oba oyitamu ate ku obudde obw'enjawulo omuntu aba atya saa yenera wakibainogera kwaki musanga. Akatunda tekanyuma kusimba kituufu wala n'awaka. Bw'okasimba ewala n'ewaka kabeerako abantu bangi asobola okatuukamu ggwe gy'otali kanyuma nnyo okumpi n'ewaka. Okay. Abalungi abatulaba mulaba Sisters Empowerment Show nze muweereza wammwe Daisy. Jona, nga tutuuka ku nkomerero ya programu yaffe eno ey'okulima obutunda. Njagala omulabi ali eyo atulaba omuvubuka nga yandyagadde okulima obutunda. Ayinza kutandika na ssente nga mmeka kuba amanyi gwe watandikako dda eno si ye project yeesoose kale okulima obutunda. Naye oyinza omubuulira ssente z'otadde wano n'afunamu okutya. Naye mu kubala okwangu awo tetujja kgenda nti bala kino na kino naye omuvubuka ng'ali eyo nga bimusobedde ayinza kutandikako na ssente nga mmeka. Okay, kati wekiba kya ssente so tusobola okubala nti
buli kikolo kya Katonda kyogenda okusimba ogenda kisimbira enkondo emu enkondo bweti buli kikolo kya Katonda kati enkondo zino ojasanga buli nkondo bagiguziza 13 wakati we 2,500 ne 13 bobanga ozisanze mu nnimiro obanga oguze ku muntu nga alina ebiti bya kalituusi ajja kugamba nti buli muti ngera kuguze 13 yajja kuguba atajja kuwera ku sente entonoko kati ku muti ogwo oyinza okwesanga ogyemu enkondo zo nga 3 kubanga guba muwanvu guba muwanvu ogenda okutemamu fuuti zo alina guba muwanvu fuuti ziwanga 8 banga wansi twetaaga osimba at least oziike fuuti ng'emu n'ekitundu ku 2 ekitanda kyaffe kijja kubeera ky'amaanyi kyesa bagambye akatundu kano nga kabaze bulungi kaba kazitowa nnyo nnyo tiwakateako enkondo nga si z'amaanyi kibaga najja n'ayuuza eno waggulu zino enkondo ziyiika ku ttaka ate ekiba kigudde kino ekitandaalo oba kanaatima ne kagwa ne kayiika akatuna kazibu nnyo kakuyimusa oyinza okweganga kakulemereddewo so kati ebeera totoloosi kati okwewala loosi okola omuti nga muwanvu ndowooza munda kubaaza obwavu obwange ndaka ndi mu 45 naye kati bw'ogattako zinene zeeyongerako oyinza okusanga ziri 40 nga 7 n'ekitundu n'eziri wansi so kati 40 nga 8 ku 8 n'ekitundu zisobola okukolera ekiki ekitandaalo ekirungi obuvubuka wandibadde otandika n'ekitono tosooka kuluubirira kinene weewona olubira ekiro ekyo kigenda ogenda tutuuka ku kkubo bikulemerere obiveemu ogambe ebintu bizibu abantu ababaka atabyogerako bagulana bagule so nga ate bo babikola n'olwekyo tandika n'ekitono bw'oba olina kapulotiko kali 5 ku 100 kasobola ogendamu ebikolo byo kale nga 7 olenza okuba nga tasobola kutandika n'5 ku 100 alina kutandikira ku 3 oba kwa demonstration kale osobola okutandika katandike n'ebikolo byaffe nga 25 oba 2 ebikolo bino byoba otandika nabyo kuba byo bijjagenda akatundu kakatimba kajja kuba katunda ekiramba kye kiggwawo then kati ojja kuleeta ekitimba kimu bw'oba okigula ku mwalo ekirina eriiso eddene lino tuliyita liiso lino kino ekituli kino tukiyita liiso kati n'eriiso lino eno liddungi kuba liyita bulungi akatunda eriiso lino eno akatimba kano ka 40 ku mwalo so ojja teekamu transport kati okuva eno okutuuka ku mwalo ojja kumazanga oli mitwalo gyo lwakuba kati covid naye buli emabega obadde osobola bifunira ku ssente etonotono emitwalo nga 6 omugatte nga otaddemu transport na buli kitima logala okigula eneena ne transport wa mitwalo nga 3 n'ogattagatta naye kati ojja kubala ekitimba kimu ogule enkondo zo 10 nga bitubaze tugenda kusima 25 z'enkondo zo nazo nga 25 kale oyinza okwongeramu ne buno obuti obulala baba bakuweereddeko ne bunyweza enkondo zino nga twaba tugenda tubisima bwetyo tunyweze ezebbali bwe ziti kati bw'omala ogenda kuwaiza omugatte ojja kubeera n'emitwalo gyo nga 5 ku mitwalo 5 mwaka akalimireko osobola okaggyiramu ddala ssente zo ba nakugambye nti twa tubalanga ebikolo byo 50 ku 6 byolabiridde obulungi tubijjamu ensawo gwe ebikolo byo 20 byolabiridde obulungi newaba obijjamu endebe zo 3 endebe 3 omuntu wawulira endebe alabanga akantu akatono naye endebe ze 3 oyinza okwekanga ng'ofunayo emitwalo gyo egitaka wansi wa 15 kubanga obutunda kati buna babutunda 1,000 yes kati obutunda bunaye bawa nusu 1,000 bwe mambaze nga mbaze buli kikolo kyange nga ngenda bujja osobola okujjako obutunda obukola emitwalo 2 kane kuba obutunda emitwalo 2 ojja kuwala biba buna tegeeza ngenda kwedaga obutunda 50 obutunda 50 gwe tuba tunudde ku kikolo kati kangeze kino obutunda buno buwera 50 n'okusoba so obutunda 50 nga kamaze okuwala bulungi nnyo mu bino ebituli byonna ejja wekanga osobola bifuna mu square osobola bujjawo wansi n'ojja n'obulonda 50 nga buli ku maximum naye nga omuvubuka yenna ateekateeka okulima ebikola 20 bisobola okuwa emitwalo 5 anti ekitugambisa nti basooke balime katono alabe okusoomoozebwa okulimu ayigire okwa katono mu kifo ky'okutandikisa awanene ne bimusala n'agamba siridda mu kulima ki butunda aba asobola okufuna emitwalo gye5 buli wiiki emitwalo 5 oba ogifuna buli wiiki n'omanya nti no emitwalo 2 zigenda kale kubeera mu nnimiro kuddaabiriza nakola bya nnimiro emitwalo gye3 n'ogisevinga buli wiiki kitegeeza nti no ogenda kumayiza nga ofuna emitwalo
jijja kuba 12 naye ng'ate emitwalo gino 12 akatunda kabalidde ku ssente entono naye ng'ate era still kakyuka buli kaseera kagenda kajja kubala ojoonogo gyemu endebezo 3 endebe 3 ojja okukwata emitwalo gyo 15 mu lunoga lumu omalize nga omwezi mu wiiki emu ogyemu endebezo 6 gye mitwalo gyaga 3 emitwalo 3 ng'ogenda kugyako ekinene emitwalo 5 gyogera okuza muno emitwalo gya 5 kibere kityo so wateekamu emitwalo aga 5 ogenda osobola okumaliza nga mu mwezi gumu sente zonna zewateekamu ozivuddemu. Gwe nno omulungi ali eyo atulaba ng'olowooza kusabiriza kukubira mukwano gwo akuweeyo omutwalo akuweeyo 2 landiroda akunoonya jo nawo naatugambye nti yava mu kibuga n'adda mu kyalo era ku bimu byakola mu kyalo kwe kulima obutunda guno omusiri gwe mutulabamu ogw'obutunda. Yona ekibuuzo ekisembayo of course manyi waliwo bano abayisa abajja n'ayagala omutunzeeyo obutunda abo obaguza oba okola otya akatale okakola otya kubanga kino kyekibuuzo kyaffe ekisembayo. So mu nnimiro eyasooka nali siina market kati obutunda nga mbuguza abantu bali local best ab'okukitundu abayise n'ate era still n'ab'oku kitundu nali sibubawa buwi kubaguza ku layisi kubanga ekituufu akatunda kalimu processes nnyingiko ate era osigala oteekamu naye era babadde babugula nga ku ssaawa eno obutunda 6 babugula nusu 10 mu kyalo mwe mu kibuga mbugula 4 nusu 10 so mbutunda 6 ku 7 ng'ajje omuntu azze ku nnimiro n'agula oba nusu 10 osigala oyita so ng'ate kati ku ssaawa eno okusinziira ku experience ne mu katale kati buno obutunda already bwe tulimo buli booked wala agenda obutwala for export ng'agula yagulira mu kiro kati ye ate akuweera ddala ku ssente osega nti one market ebeera available oba kagudde akatale oba tekagudde gweobeera ogenda kukola ki kukola ssente kati olimu ossaayo n'omutima mungi okola ng'okolera ddala ng'omanyi tino oyina market ate obeera n'akatale ebiseera ebisinga ebintu by'okunywa bikwanguyira naddala nga akatale kali stable so nsonga ya covid yeyo kyatataaganyaamu yokka naye buli kimu tumanyi no kiyakutereera bulungi era bajja kuba butwala nina ekirubirwa ng'omuntu nti eno ennimiro bw'eneeba evuddewo ngenda twayinga ku nnimiroko ate nga ziko ntuuke ku level ndabe ngezeeko ku nnimiro ya eka watandikira ku bugazi ki ekituufu nga nagirabako naye abalungi abatulaba eyo tebagiraba bannyonnyole nga bwe wayogedde ennimiro gye natandikirako eri hafu y'eno kubanga eno erimu ebikolo 120 naye eri ennimiro erimu ebikolo 5 mu 5 so eri ennimiro gye nasookako yampa challenges okuyiga bino bijja bitya kino kijja kitya kubanga nali sibimanyi naye yalinga demonstration farm yange obumazeemu bbanga ki kati obutunda kati mbumazeemu emyaka giri 2 n'ekitundu naye tewejjusa olina kyewejjusa okubanga wava mu kibuga n'ojja mu ensonga lwaki sejjusa kubanga bwe tubeeredde mu mbeera ya covid eno senga nasangibwa nga sirinaawo eri nnimiro nkadde gye nali natandikako mbadde sijjadde kusobola kubeezaawo eno nere mu covid nti nosigadde enyimirizaawo ate ng'ensoboseza n'okubeera nga nsobola okubeezaawo ennimiro eno so okulima kulimu ssente lwakuba nti abasinga abakola mu kulima tebamanyi ki kyakulima n'okwagala okufunirawo yes n'okwagala okufunira okulima ekintu ng'ogenda kifunamu leero bwe oyagala bintu byakufuniramu leero okulima ogenda kwenyiwa lwakukooya naye bwe oyagala okufuna mu kulima olina okulima ng'olemerako ate ng'okuwa obudde ng'okwagala n'okwagala kati omuvubuka ali eyo ng'amaanyi gamuggwamu ekyokusooka covid yamuleka nga talina mulimu oba oliawo ng'alina omulimu naye nga gwakweyiiya kyetuyita okweyiiya okitegeera nti tafunamu ssente azisaaki naye yeesibayo bwesibi omusibirira ntanda ki so omuvubuka yenna ali eyo ng'obadde tolina mulimu guli awo guli stable ebiseera ebisinga abasinga mwenna wenna abali mu mbeera bwetyo ewammwe waliyo ettaka ddayo gwe ng'omuvubuka osooka otuule weerowoozeeko okuba flashback mu myaka gy'olina n'ebbanga ly'ebintu by'ozze okola
ekimu ku bintu ebisinga okubeera mu ssente wano e Uganda kulima kubanga ne mu ya covid tubadde tulya ate okulya tekugenda kuggwawo kitegeeza ati no market oba katale k'emmere ko kagenda sigala nga weekali so bw'olina kola ki ddayo ewaka teekamu amaanyi go kuba nayo nali tandika natandisa nayo maanyi gange nga inabaga nakera ku makya neefukirira ennimiro n'embyekolera byonna n'okuba kulima okoola biki yo nena nga mbyekolera naawe ddayo ennimiro yo giwa obudde degree yo wagiteeka eri mabbali gye wafuna yowa makanika ebyokusomesa kati ndi musomesa naye ate era bwe maasomesa nkomawo era nensomesa ku baana ku bitundu era biri eri bye nasomako ebyokukanika emmotoka ati eno crankshaft eno crank case n'ebirala ebyo mbibasomesaako gamba mwana muwa moral bw'abanga afunye omukisa ageze bu engineering nabyo abimanye ate mwagaso nze kyenalemererwa ate abalala bakifunyeemu ekya engineering naye ku ssaawa eno naawe muvubuka oyinza bino teetagisa kusoma tinasoma abasaasoma beetagisa kusooka kubeera na bwagazi bwakufuna mu nnimiro ng'oli mulimi weyagalye mu kulima jangu sambula funayo gende ku kyalo subira kuba asobola okufunayo 12 oba 3 genda oguleyo obutunda bwo buno togenda bukamula ogenda bwefiiriza kaŋŋambe kitwale nga bwefiiriza obukaze obusigo bunene tobukaliza no ku kintu kyokya nnyo kuba ate bujja kwonooneka mu nsigo naye buteeka awantu nga tebufuna nnyo nnyo ate busana mungi bukale bulungi bwemala okukala buyiwe beediyo nga bwe nabalagiridde nga ttandika bwebuyiwa beedi kola ebikolo simba ebikolo osima ebinnyabyo ng'okabaddewo bulungi sima ebinnyabyo genda ng'osimbamu oluvannyuma lwa fuuti 6 ng'osimbamu fuuti 6 okole square nemunene fuuti 6 nebuwa fuuti 6 ogende ng'osimbamu bw'olina osimbawo akatundako teekamu ekondo osobola nozitemanga nga si zakatuusi nga zino kasi ofuna ekondo nga ngumu nga nywevu neguba musambya okusobola okukoleyo obulungi simbamu oba abamu abakozesa n'emituba kuba omutuba ate gwo mulungi kuba gumera kitegeeza nino tegenda kuvunda kati bw'omala ogisimba weefirizeyo sente ofuneyo ekitimba kimu nga bwe watunnyonnyodde kati ennimiro yo eddagala lino ly'ofuuyira ne utasanga kintu kyererezi likuba libeera ligimu bwaba ebigimusa bingi bakiba kigimusa kyoba ofuuyira ekigundi ekirungi waliwo ogira nga kali mu kitundu nga tebukajjudde nga buli mu butono naye kati buno obulaba nga bujjudde so nga ate kano kabadde ng'akonoonese so kawonoonese kakulu ekusobola okwengera ekitegeeza ne buno bwonna buliko mwebuli era bwekasitulawo tekawulira kazitowa buno ekitegeeza si bufu mulya butuno kati abalungi abatulaba mulaba Sisters Empowerment Show olwaleero twakyaddeko Namayumba nga bwe twabagambye kati eno y'ennimiro Jona gy'abadde abagamba omwava ssente ezaakola ennimiro eri empya gye tubaddemu eno y'ennimiro eyasooka era agenda tubuulira ya myaka emeka myezi emeka oba bbanga ki gyemaze wano n'okutulaga ebimu ku byebadde atunnyonnyola ekyokulabirako obutunda bwe buba bukaze kyo kiba kibuleetedde okkala bwe buba bukuze bulungi nga bweyaliridde ku kitimba kiri kyatunnyonnyodde n'obuwanvu n'obuzito yona bwe tubadde mu nnimiro eri ey'okubiri kanjiyite ennimiro ey'okubiri obadde nga orifaringa ku nnimiro eno esooka ennimiro eno emazeewo bbanga ki ennimiro eno kati guno omwaka mu Desemba egenda kwewoza emyaka 3 naye nga obadde ojja onogamu obutunda nga bw'obadde otugamba ennimiro mbadde nzijjanjinogamu obutunda nga bwe bukudde kati eri mu kiseera kyayo ekyekanga ekisembayo oba makiwa stage wadde nti otunulamu ennyo olajja kulamu ebikola ebimu nga bikyali birakanga ebitolotomu ebyo nabisimbamu oluvannyuma naye nga ebisinga biri mu makiwa stage so bwe tubadde eri nina byezze mbagamba nembagamba nti waliwo ekirwadde ekibulya fangi ebulya kino ekikolo ne kikala kati alaba ennimiro eno okutandika ekirwadde kino kigiridde emyezi nga 2 n'ekitundu emabega naye ndowooza olaba amaanyi g'ekirwadde nti saakifaako nga bukyali nekiri ennimiro paati esinga obunene kyekino ekigenge kyewatugamba kino si kigenge kinabagambye eno fangi eno ekikolo kati kino bw'okiraba kino kyali kiramu naye esooka kuno kungulu n'ekirako kikala ekya brown
kale ya brown eyo bwejjako munda kitandika ogenda nga kivunda kati bwe kivunda kikala lumu kati gwe eno wansi oyinza obutalowooza muno kikaze oba okulanga obutunda obuliko bugize butandise okwefunyala bwe buti nga butandise okwilutinga bwe buti kati otandika okulaba ne kalatunda kegirika weelutinze kati kyekirwadde kubanga eno sitemu nnene kitandikira eri ku mituusi nga kijja kiikira kikaza paka eno wansi so okulaba akatunda konna gakoze kikaweddewo bwe buti bwebadde bugenda bukala Nega ateso ya munimire empya ekyo ngenda kigoba kuba kati namaze do kumanya nsonga ki ekikireeta nangeri kijesobola okukyetaagira era ensonga osoka nina okufuuyiranga koko fangi cure asobola okutangira fangi kubanga yatangira fungicide ate engeri eba ya fungicide eba ekireese kati eno ennimiro gye nasooka okukola era ennimiro maama weeri gye tubaddemu wajiraba alabamu emiti gineno janga najongerako obuti obulala waggulu ensobi zonna ze wakola wano so kati obuti buneeno okusooka ekyabiteekisaamu ekitimba nakyekamu nga sikireeze bulungi bwekaabala nekijjamu ebinnya era ebinnya obirabamu bwebwe obuzito bwe watugambye kati ebizito ate nga n'ebimu ku nkondo zaali nyimpi kaidozo olaba eno enkondo nyimpi nnyo so kati obumpi bw'enenkondo bwajeete okubanga ekitimba bwe kikamu kyakamu busi ate n'okufuuyira waba wazibu kuba ate olina kutama so eri kyokola bati enkondo zaayo ki bw'obeera obuwanvu ofuuyira otunuza waggulu bwema nfuuyirira ku distance egamba ebomba omumwa gwayo ngutunuza eri bwenti nengenda nga mbufuuyira nti eddagala lino ligenda eri so terijja gyendi wadde nti ifuuyira ataddeko masiki kaakati tulaba kino okuwalirira kw'ekitimba kwe watugambye newankubadde buno bukaze naye abalungi abatulaba tubadde twagala balabe ekifaananyi ekituufu bw'oba oyaliriddeko ekitimba kyo engeri obutunda gye bweyalirira nga bwe watugambye wano nti bweyalirira wano wonna mbulaba bweyaliridde bulungi nga bwe watugambye ne bukola bulungi n'ekisiikirize kyabwo ate no wansi ne butandika okukola ki okuyitamu kati ennimiro eno ku balungi abatulaba bw'ogeraageranya n'eri otugambye ya myaka 3 njagala oddemu obuulire abalungi abatulaba nti osigala okyanoga kubanga otugambye ya myaka 3 ya ekituufu ennimiro eno ya myaka 3 naye bwe tubadde eri mumbuulire ku bbeeyi gye mugulira mu kibuga kati bwetunula wano eno kano akatunda kengedde kano kengedde kati ne kano kengedde njagala mbalage nti okuweza nusu 100 kigenda kunnyanguyira nnyo kati buno buli bumeka buli buna oza 10 oba 5 bwemera mu kibuga wano okutte nusu 100 olwekutte mu nnimiro oli gyalaba nti neeweddewo ate nga asuubira nti kyalinamu obulala obugenda okukola ki kubanga waliwo ne kano kaka bungi nnyo so kati olwedde nina 2,000 zange so okulima osobola okufunamu kuba kati eno buno bugenda kubanga buggwawo ate eri nga bukola ki butandika okwengera nti bw'oba olabanga kati wano akantu kati ninyo ozzeewo 2,000 gwematawudde ennimiro ngenda kujjamu sente mmeka siro oli alabanga ekiweddewo naye ng'ate kikyakola ki kyasobola okuvamu sente okuggyako nabadde mbagamba nagambye ebikoola bineeno bibi nnyo kati bw'oba ofuuyira kuseno wema kufuuyira ennimiro eno ebikoola bino bigenda kwonoona eddagala lyange nti ngenda fuuyira ebikoola ebitakyalina mugaso kuki ku nnimiro ensonga laki mbaleese wano mulabire ddala ki ekibaawo kuba kale ennimiro obwadde ekitulamu nga tosobola nakusobola nesobola otuuka ku eno levo so nga gye bujja erituuka neetuuka ku eno levo nga bikola bikoze bitya bikala bingi nnyo nga kale ate okukola ki nga bikaddiye so bino obeera olina okugenda nga obijjamu bwebibanga bikyalimu eri ennimiro ng'ekyalinamu obijjamu gyokoma obijjamu n'ennimiro eyo okulabika obulungi n'okugoba ebirwadde ate n'okukendeeza ku sente z'oteekamu ng'okola ki ng'ofuuyira eddagala kati yona obutunda buno bw'obujjamu osobola okuddamu n'oteekamu era obutunda oba olina kufuna ate kibangirizi kirala n'oddamu n'okola obutunda oba ogenda bikomya wano eno ennimiro ogifiise kati ekisooka kubanga ndabamu gino emiti gino okubanga ate olina okugijjamu ate maybe ogitransferring awalala
kati joji n'emiti tekyasobola kukola watu wala wonna kuba ono kaituusa avunze omulaba nga nakyo ekitimba kati tekyali kyamaanyi kiweddewo ebikondo babiridde ate ebimu bimpi kati ennimiro eno weetuuse tugenda gijjawo bemala nsaawewo bulungi buno obugundi obutunda mbugjewo n'enkondo zijjewo zonna zina ziteeke ku sayidi kati gira enkondo era siti osobola ozitula nga atunda nku ne bazitwalira siti omanyi kyenkyayingiza sente oba nze kenyenyini ozeekozeseza azikolamu ebyange ebirala oba ewaka kati kino ekitimba bwe mambujjeko wenna nga kyali kigumu nga asobola kikozesa nsobola kigatta mu nnimiro yange empya bwe kiba nga kiweddemu amaanyi nga tekyasobola nga kikuluka kutuka kitegeeza ati nakyo kijja mu nnimiro nendeeta n'ekitimba ekirala ekipya kati wano eno wennyini abadde obutunda kyolina okumanya kati wano wagimu nnyo wano wagimu nnyo kuba kati bala emyezi 3 ma emyaka 3 ng'afuuyirawo waliwo obugimu bungi n'olwekyo bwe naamala okajjawo nsuubira ati ngenda simbawo green paper bwe naasimbawo green paper nadda bulungi oba ebijanjaalo bakyo kyona kati gwano kino kyesimbawo neno kigenda kudda bulungi kyona kye naasimbawo bwe naamala okijjawo sizoni emu kati ate ndyoke bwe wanayitawo sizoni nga 2 nkomewo siime ebinnya teeketeekeo nzizeewo akatunda akalala nga wayisaako ku bbanga nga obugimu buno buli mutaka nina okuwummuzaawoko neefuna ate ekintu kyesobola okusimbawo ne kinywamuko ku bugimu obuli mu ttaka ne bubeera nga tebunsaze n'obulwadde obuyinza okuba nga mwebuli n'okulota nti ng'obulwadde obadde buli abutunda ate busobole okuba nga buvuddewo bannange abalungi abatulaba muli ku Sisters Empowerment Show eno show nga bwe twabagamba eriwo kubawa abantu ebintu bye bakola nga bakozesa ssente entono eriwo okubasomesa ebintu ebyenjawulo oba oli muvubuka oba oli muntu mukulu oba oli mwana muto funamu kyoyiga osharinge osubscribinge okomentinge olikinge tujja kusanyuka nnyo nga mutuwadde comments zammwe ku bye mulaba ffe tetugenda baleetera abantu bakola bintu binene nnyo okusooka twagala kuba encouraginga nga tubaleetera abantu abakola ebintu ku small scale nti omuntu ali eyo aleme kwekanga kwebuuza milioni 2 ngenda zijjawa yo nawuna abagambye nti bw'oba oyina emitwalo 5 osobola okutandika yo na wano wenkana waawe watandikira kubanga eno yennimiro yo eringa demonstration garden ekituufu we nali tandika project eno ekiŋŋambisiza emitwalo 5 kubanga ze sente ze natunuulira era ze natandika nazo emitwalo 5 nagulako enkondo kubanga wano waaliwo already nengulako enkondo nengulako n'ebitimba kati enkondo n'ebitimba kati obutunda bwo bwali bwa mutwalo bwe nagula nembuyiwa nembutunda bwonna bwonna ze nali neetaagako ebikolo byali 5 kanesimba wanene ebikolo byange 7 ebimu ne bigenda nga bifa kulw'obulwadde nabagambye nti mulimu ebirwadde ebijja nga byo ebijja obutalwana nnyo nabyo nakstressinga nabyo byo bijjamu nomanda ekyo kivuddemu naye kyobula oteekamu biyinjiko okusinziira ku kyoyagala kaize nateekamu nsaafu naye nga neetaga ebikolo nga kale kinene nnyo 6 kati ono ebikolo ebiriwo bitono nnyo kuba ne spaces nateekamu nnene nnyo nakolawo ebikolo 55 ebikola 55 bino biri overspaced kyola oli bwalaba ennimiro nnene nnyo naye ng'ate yield tegenda kuwa nnyingi nnyo kubalira ebikola ebiri bitono eri gye nakola tebiri overspaced nga bino spaces ntono kubanga wo nateekawo nga biri commercial nga mbala sente ti biba bingi bibala mangu bigatta mangu ne bitandika okuwa mangu obutunda yes so kati ku ssaawa eno nina kyenjagala okubalaga nina kyenjagala okubalaga nti akatunda we kabanga kalungi munda kasibira ddala ne kajjule obutunda nti bw'okatwala mu katale oli bw'akaasa n'akatunda munda alaba butunda nga bwe bujjuddemu munda abamu batugamba mubikka bubikke kati olaba kano konna konna buno butunda bwonna bwonna so kitegeeza nti munda kajjudde bwemugera katale buno bwe muba mwetaaga so eno ye quality ennungi aba bitabo e Masaka naye simaye babwatandikira Masaka naye nga kyemmanyi nti buno bwe butunda obulungi buno kati bwenna mayumba buno kati bwaffe benda mayumba so ate kwe bava okugamba nti nno obutunda obumu mu bikka bubikke obwo bw'osangamu obubale nga olaate bwengedde naye nga butono muli mu kakuta osangamu tubale
ne batugamba nnyo nti babikka bubike babunogoba nga tebwengedde ne babubikka bwe kityo simanyi kwe kiva oba okimanyi ekyo nze kyemmanyi akatunda bwe kaba nga okanoze nga kakyali kasooka ate bunene nga kakyali kato katugambe tunoze kano nga kakyali kato era ajja kasanga kajjudde tinewe kaba kato bubeeramu nga bungi ne bukuliramu kati ababanogo obwo mugamba ati ng'olukatu aka kitundu kiba kika kya katunda kye yasimba kyekibeereemu ekityo nga si kirungi nekino ekika ekirungi okatunulira nga kalungi konakona kaba kajjudde era okatwala katale kano kalina dimandi nnene kati era ne katugera kaso gabutunulira nga mwebuli bungi ne kano kadi kanatera okula neera obulaba nga mwebuli kati kano bakuba nga abadde nga nanoga bubisi nembutwala nembubikka era okala nno kasigala kajjudde so akatunda akataba tekajjudde ebira quality yebeera nga teyali nnungi naye quality ennungi kaba kajjudde weebale nnyo weebalire ddala yona okutulambuza ennimiro zo tunaaba basanyufu ate okuddamu okutukyaza okutulaga ku nnimiro yeeri eyasoose nga tutuuse ku makungula oba olinayo b'otumira tumirayo ku bantu bo tukomekereze show yaffe eno okay ekisooka bavubuka bannange eno message egenda gye muli bw'oneetuulako teri agenda kukuyamba wadde n'okukukwatirizaako n'olwekyo weetaaga ogobeeko ky'oba otandika nti omuntu yenna agenda okukuyamba kwatandikira okusooka njagala ntumire ku bakozi bannange betukola nabo ku St. Daniel basomesa bannange munzikiriza ate tumire ku mami wange Jane Sekajja muto wange Sekajja Joshua Nakanja Betty tumireko anti wange neba anko bange bayi namwe mwe namwe nabagenda abatuuliriza nabagenda kulaba video eno bagala nnyo njagala mu liking mu subscribing ate mugoberere kubanga okumanya tekuggwaayo nange ekyanoonya okumanya kati namwe kyemba mukola twongere okumanya tunayongera okumanya tugenda kukola ebintu ebirungi ali n'akatale tugenda keefuga kaka sente bwe banakubira oli mweteefuteefu okubawa ku magezi n'abo abaagala obbasomesa ku by'okulima obutunda bawe ennamba yo n'engeri gye basobola okufunamu mpozi nga sinaba namba yange ekintu kimu ekirala kye njagala okunyonyola abavubuka n'abantu abali abagenda abandaba nti bwe baba nga bategese emisomo gy'ebyokukwatagana n'ebyobulimi mwenyigiremu babavubuka abasinga babitwala no by'abantu bagagga bwe bawulira pewosa ne bawulira kwegaba babirabanga ebintu byabagagga na by'abantu balina ssente oba abalemwa so ebintu ebyo mu byenyigire kuba naffe gye tujja amagezi agamu gye twagala ne tujja inspiration eyatuleta okutandika okuteeka sente zaffe mu kulima ayagala okunfuna ennamba eri 075 4 nawe bwogikubyeko oba osobola okufuna weebale nnyo Jona okukkiriza tukyaza olunaku olwaleero mu nnimiro yo era twesiimye nnyo okuba nti abalungi abatulaba eyo olina amagezi g'obawadde obongeddeko ettaffaali ng'omuvubuka era tujja kwagala okwongera okukukyalira otutwale ne ku projekiti yo ey'amataffaali ku mulundi omulala oba nnyonnyole nti ng'oggyeko obutunda ate osobola okukola n'ekirala kubanga baŋŋambye n'okulonda olina embuzi bino byonna ebintu tobikolera ku big scale naye bino byonna tuzze okubikwata n'okubiraga abantu abali eyo okulaba n'okuyiga n'okumanya nti osobola okutandika n'akatono n'ogenda ng'okula mpolampola abalungi abatulaba eyo mbadde muweereza wammwe Daisy nga mubadde mulaba the Sisters Empowerment Show. Sisters Empowerment Show eno ekutuusibwako St. Daniel Education Services ne Have and Save Enterprises Limited esangibwa ku Ham Shopping Ground. Banange tukubiriza mu subscribing, mu liking, mu sharing, mutuwe ne comments zammwe. Tujja kuba basanyufu nnyo okubawuliza nga mutuwadde comments, nga mutuwadde okuwabula era tugenda kwongera okubaleetera ebintu ebirungi n'okugenda ku sites ez'enjawulo nga tubaleetera ebintu ebyenkulaakulana nga bwe twabasuubiza. Mwebale kutulaba olunaku lw'olwaleero mubeere bulungi.